Chimala Mama Fina avuddeyo n'ayogera ku nsonga za Ann Taylor ne SB4 Media. Abantu balumiriza nnyo Mama Fina okuba nti yayonoonye obufumbo bwa SB4 Media ne mukyala we Ann Taylor. Era nga olugambo lujja buli ddakiika baba babyogera. Si gwe mulundi ogusoose, si gwe gwokubiri, si gwe gwokusatu ate si gwe gugenda okusembayo. Abantu nga bagamba nti nno SB4 Media ono yandibanga mwami wa Mama Fina. Era nga Mama Fina yandibanga akozesa omuvubuka omutono mu nsonga ez'omukwano. Ngenda baddirayo emabega SB4 Media bwe yakyakira ennyo. Twalabanga nnyo SB4 Media ng'abeera ku nnyonyisa abina Mama Fina amulinyisiza ennyonyi, Mama Fina mbw amugulidde emmotoka, Mama Fina bino, Mama Fina biri. Era abantu bayogera ebigambo bingi nnyo. Ne bavumirira omuvubuka ono eyali yakatandika okwekolera erinnya. Ne Mama Fina abantu ne bamuyingirira nnyo, ebigambo ne bibeera bingi nnyo. Era Mama Fina n'avaayo n'ayogerako n'abantu. Wabula nga sinnagenda deep mu mboozi y'abano ababiri, njagala osooka subscribinga ku YouTube channel yange okwate kade nga buli video yonna gye nkuteerayo ekutuukako bulungi nnyo. Commentinga tumanye endowooza yo ku butambinga weebuti ate ng'era teweerabira imbeera yo ku mikutu emirala. Jangu otweyungeko. Tukyali ku Mama Fina ne SB4 Media. Igwe naawe alaba akatambikano okkiriza nti Mama Fina ayagala SB4 Media. Oba naawe muli oyina okukkiriza nti luno lugambo. Ate ekirala bannange nze kyenkuze mmanyi nti waliyo emitima egisiimagana. Omuntu n'aba n'omuntu ne bakolagana nnyo naye nga ba mikwano nga tebayina kigenda mu maaso mu bulamu bwabwe. Nga oli tamwagala n'oli tamwagala naye nga bayina enkolagana ennungi esobola okuviirako abantu abo okubanga babeera babiri ssaawa bina. Yadde nga abantu abamu bakireeta ne bagamba teri mukazi akola mukwano ku musajja kyandibanga kituufu 10 ku kinnaakyo, naye ate era kirabikibwa okuba 10 ku kinnaakyo okubanga kya bulimba. Nti ebiseera ebisinga nti omuntu asobola okufuna mukwano gwe nga musajja oba nga mukazi nga ba mikwano nno ddala, batuula ne banyumya, bayina ebintu ebibagatta, boogera ku bintu ebyenjawulo. Kuba nange bwentyo bwendi, nze nnina wano omwami gwenjogera naye mukwano gwange nnyo. Naye taŋŋambangako yadde wowu, taŋŋambangako fungula sikaati, taŋŋambangako mpaako, tubeerawo ne tunyumya ne tuseka ne tulya ne tukoowa, buli omu n'agenda ku bibye. Naye ate kyandibanga ne SB4 Media bwatyo bwali ne Mama Fina. Naye abantu kyabalemu okutegeera, bali ku mukyalo omukulu ono bamukaza. Omukazi alina omwana we omukulu ddala bamuliko bamukaza, bamugambanga bw'ayagala omwana, bamugambanga bino. Tetuganye Mama Fina alina ensobi ze ng'omukyala. Tujjukire nti Mama Fina alina ebiseera bye yakoleramu ebintu ebiri ebyesitaza, ebintu ebyenyaza, n'agendako ye Bulaaya, n'abeerako ne bapengepenge, bamunywesezza omwenge, bamwambudde engoye amabeere bagalese bweru ate nga bali mu akatambi, bamukoze bino bamukoze biri. Abavubuka ne batuuka n'okuva ne bagamba nti bamwebaseeko nga bo bennyini beeyogerera mu kamera. Ensi yonna nange eraba ne tutuuka okugamba naye bannange kiki nnyo. Bapasita ab'enjawulo ne bavaayo ne boogera, bapasita Bujingo bavaayo ne boogera ku nsonga ezo, Pasita Bugembe n'avaayo n'ayogera ku nsonga ezo, n'abantu abalala ab'amannya ba bloggers ab'enjawulo ne boogera ku nsonga zino, ne TV n'eraga ebintu ebyo. Mama Fina yavaayo n'ayogerako n'eggwanga n'abagamba nti nedda, bayinza okuba nga bo bakozesa lulimi olwo naye kyaliwo kintu kirala nnyo. Nanywamu ng'omuntu ne tuzinamukko ku mazina ne tukubako ku ndongo, tewali kyasukka ekyo. Ebyo bye boogera sibimanyi. Abantu bane bagana ne Mama Fina ayitiriza nnyo okubeera n'obuvubuka olw'okuba ayina ssente. Kati penge musajja ki? Richi musajja ki abo boogenda ne bakozesa ebintu webiti ebyesitaza nga ate ne Uganda oyinayo abantu abakukkirizamu, abantu abakwagala. Mama Fina ne yeetonda. Twali tuli awo nga Mama Fina alese SB4 Media amukoledde ebintu bingi ng'omuntu, nange nsiima kuba buli muntu yeetaaga okubako n'omuntu amuyamba mu ngeri emu oba endala, omuntu amukkiririzaamu, omuntu gwasobola okuddukirako ng'ayina ekizibu, omuntu n'amuyamba. Buli muntu amwetaaga naye waliwo ekisukka gye kikoma okusukka ffe abalabi gye tukoma okuwogeramu ebyaffe oba okukirowooza obulala. Naye nze nga nze Shira sina nnyo kye ndowooza ku Mama Fina na SB4 Media. Bwe baba bakedde ku makya ne beeyagala, bwe batyo bwe baba basazeewo emitima gyabwe giba gyasiimagana. Bwe baba nga tebeeyagala,
ekyo nakyo sikiinaamu buzibu wabula nze nga kyenkubiriza abantu mulekerengaawo okuyingira mu bulamu bw'abantu abalala yadde balinaako ekintu ekyo kye babalaze temukitwala nnyo waggulu omuntu omulala ayinza okukoseka kati Anteila ali mu kukosebwa era byonna ebigambo ebimuvaamu n'akaboozi ako ke yanyumiriza omukazi ng'era baawe alina mukwano gwe bagenda okukizuula beeyagala yonna ensonga yeekukuutiza ku maama Fiina tekako ne bbaawe bali bayindibwa nga ba mikwano nga balina bye banyumya balina ebibagatta neggwe ng'omukyala tukisussa nnyo bw'aba nga bbaawe bw'atyo bwakola tula na bbaawe yogera na bbaawe waba aganye manya ensonga lwaki aganye tandika okunoonyereza ki ekimuganye ki ekitamutereeza lwaki tatereera lwaki eri gy'alaga abamu ne batugamba nti SB4 Media ssente ze zimutwala ewa maama Fiina nti SB4 Media ne banaaba tagenze wa maama Fiina akyasobola okufuna obusente bwe obutono kakati nawo embereberezi we yavudde abantu bakijjemu birala era nga wetwogerera nga maama Fiina abantu bali mu mugajambula osso obufumbo bw'abaana walemera mu bufumbo bw'abaana okoze bwoti ne bwoti igwe olowooza ki naawe olowooza nti maama Fiina yaminyeewo obufumbo bwa SB4 Media ne mukyala we oba nedda twesinkane mu comment section